Ofiisi okuva mu kitongole kya gavumenti ekya Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority oba PPDA be bali mu kwekenneenya ebiwandiiko bya Paalamenti. Ekitongole kino kye kirondoola ebigulibwa ssaako n'ebitundibwa mu gavumenti. Okuzimba ebizimbe bya Paalamenti ebijja kwa kwemmenta obuwumbi 200. Bano bali mu kwekenneenya obanga Paalamenti yagoberera amateeka mu kugaba contract eno. Kino okusinziira ku w'ebyamawulire mu Paalamenti Chris Obole kiviiriddeko okuyimiriza omulimu guno. Is the contracts committee that had asked the evaluation committee to look into the issues raised by the two minority reports. Now, before the evaluation committee finishes that, PPD has come saying, stop everything, we are coming to conduct investigations from there. Nga tebannaba kuyimiriza mulimu guno, aba PPDA basaba akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mulimu guno okuwaayo ebiwandiiko byonna ebikwatagana n'okuzimba ebizimbe ebipya. Tubuuzizza Obole lwaki Paalamenti eruddewo okuwaayo ebiwandiiko ebyetaagisa eri PPDA so nga eky'okuzimba ofiisi empya kye kimu ku biri ku mwanjo. I don't think it has taken a lot of time. Remember the last time you came here, it's hardly a month when you ran the first story. So PPD I think wrote the other week. And by this week they said they would come here. When they wrote asking for the judgment, our procurement unit was compiling all the necessary information that PPD would want for them to make an informed decision. So when they were still compiling, they sent another letter. They said, now, don't send the documents here, we are coming on site. Chokobora agamba nti lwakiri omulimu gulwawo mu kifo ky'okukolebwa nga temuli bwerufu. It is very much likely to help us in identifying a contractor and minimizing unnecessary complaints that usually delay projects of that magnitude. Because we need the building. The MPs are not comfortable. Bino byonna biddiridde omuntu eyatemya ku kaliisoliiso wa gavumenti ng'okugaba ttenda ey'okuzimba ofiisi za Paalamenti bwetaagabibwa mu bwerufu.